Abakkolinso Essuula 10. Nze nnyini Pawulo ayogerwako nti mba muteteezi nga ndi nammwe nemba w'amaanyi nga siri nammwe, mbeegayirira olw'obuwombeefu n'obukkakkamu bwa Kristo. Mbasaba nti bwe ndiba nga ndi nammwe muleme kundetera kwogeza maanyi ge nkozesa eri abalala abalowooza nti tugoberera bya nsi. Kuba newankubadde nga tuli mu nsi naye tetulwana ng'ab'ensi. Ebyokulwanyisa byaffe mu lutalo tebiri ng'eby'ab'ensi, wabula birina amaanyi agava eri Katonda okusaanyaawo ebigo. Tumalirawo ddala empaka era na buli ekyekulumbaza okuziyiza Katonda okumanyibwa. Era tujeemulula buli kirowoozo kiwulire Kristo. Bwe mulimala okugondera ddala, tweteeseteese okubonereza obujeemu bwonna. Mulabe ebintu nga bwe biri. Omuntu bwe yeerowooza nti wa Kristo, ajjukire nti naffe tuli ba Kristo nga ye. Tekinkwasa nsonyi ne bwe mba nga nsukkirizza okwetenda olw'obuyinza bwa Mukama bwe yatuwa olw'okubazimba, so si olw'okubazikiriza. Sandyagadde kuba ng'abatiisa na bbaluwa zange. Abantu bagamba nti ebbaluwa za Pawulo nkambwe era za maanyi, kyokka bw'abeera naffe aba munafu, era ebigambo bye binyoomebwa. Alowooza bw'atyo ategeere nti bye tugamba mu bbaluwa nga tetuli nammwe, era bye tukola nga tuli nammwe. Ffe tetwagala kwebalira mu abo abeetendereza wadde okwegeraageranya nabo. Bwe beegeraageranya ku bo bennyini, tebalina amagezi. Naye ffe tetujja kwenyumiriza nga tetuliiko kkomo. Tujja kukoma ku mirimu Katonda gye yatugerera nga mwotwalidde n'ogwo gwe twakola mu mmwe. Nga mmwe bwe muli mu kitundu Katonda kye yatugerera, tetwakibuuka bwe twajja gye muli nga tubategeeza amawulire amalungi agafa ku Kristo. Tetwenyumiriza lwa mulimu abalala gwe baakola ebweru w'ekitundu Katonda kye yatugerera. Wabula tusuubira nti okukkiriza kwammwe nga bwe kugenda kweyongera, era n'omulimu gwaffe mu mmwe gweyongera okugaziwa. Olwo tulisobola okutuusa amawulire amalungi ku bantu abali mu bitundu ebiri eyo okuyisa ewammwe, nga tetwenyumiriza lwa mulimu ogukoleddwa abalala mu kitundu kyabwe. Kyokka ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, eyeenyumiriza yeenyumirizenga mu Mukama waffe. Omuntu eyeetenda si yakkirizibwa, wabula oyo Mukama gw'asiima.